Ndugga ayina show. Abatali basamize tunagenda. Ayina show era asabye abantu. Era tumubuziza osiibako dadi. Nagamba naye nsiibulula. Abantu mwebali kati nga mama Fiina nga ayina omutima omulungi. Naye nga ye yasalawo ogenda eri naye mubasabira mubaagale mbakwate bulungi. Gwoba ogamba nti Katonda we ye mutuufu. Bano bayise bulungi osanga nabo bali tusanga ku lugendo lwerumu. Ndugga tugambye ayina ekivvulu era asaba bannayuganda mumuwagire. Sente zagenda okujja mu kivvulu zina bye zigenda okukola. Maybe nze byesiwagira n'eddembe lye. Muyiga okumanya nti abantu balina eddembe ate eddembe kuwagala. Balina n'okusalawo paka Katonda naye lwali mukyusa. So ate embozi ya Ndugga katumusabire bambi ekivvulu abantu bagende era bamuwagire. He deserves it. Omusajja ono ayimba bulungi. Naye Ndugga otaddeko limitation. It means nze omuntu atajja wagira kuzimba mu sente zange gundi sijja kujja. Yet I love Ndugga by the way so much. Naye katusabe abantu bonna abanayagala okuwagira Ndugga mugende mumuwagire. He deserves it. Has the best music. Ayimba bulungi. Ndugga ye muntu akutunulya na composinga mu akayimba. Katoye embozi ya Ndugga ku lw'ensonga y'obudde sigenda kubanga atendwawo. Mbadde nsaba Betty onzikirize tusiibulire wano musule bulungi mwera Ssaabasajja Kabaka awangale. Alaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Saume kutwala etya? Tutoba nayo wadde ngisasiibye kisiibo nsiiba ky'abajjajjange ekyabatabaazi. Ekyennaku omwenda naye abasiraamu mbajagulizaako kuyidi mu bivvulu enda bayambako okunyumirwa mube nga temwebowa era nensaba ne Allah abampeera empeera buli ayasiibye kubanga Allah ye Katonda fena nze sigulira namago YouTube nga mweru nkugambe nti nsibe enjala nga negyendaga simanyi ensuku ziri kati lwaki nsiiba ekyamu ng'ate nze ndi muzuku bali badduwa Allah fe tuli bazzukulu b'abajjajja naye nga ffenna ttabe teba ya Katonda. Ki ekyakuwaliriza ogamba nti kove ku lujja owase? Si nze yava ku lujja. Bayimbi temwagala va ku lujja abakazi n'abasajja. Baba n'endowooza omanyi bw'okola erinnya serebu yonna oba oli minisita oba ani oba ani kasita oba serebu ekyobugagga ekisooka baba bakazi. Kati bira bikwongerako naye kati ffe abagezi tumanya tosobola kulya nsi n'ogimalayo. Olina okufunamu omu gw'ogamba nti ono yajja okuuma ebyange ye manager asooka ye maama w'abaana n'obaako ne famire ate gy'omanya nti oli mwana wadde oba olina gye wazaalibwa naye wabaawo gy'olina okuyitibwa. Ndi mu kutegeka culture festival ekivvulu ekigenda okubaawo buli mwaka naye nga kitandise mwaka buli mwaka era oyo anaakitegeka mumanya ayagala kulippira Ndugga naye ekivvulu culture festival yange mu Uganda. Bwe nali South Africa we mwabiwulirirawo nali ngenzeeyo okwewegoma covid ngira nnyumirwamu ate nendabayo ebyayo. Aba South Africa banjagaza nnyo ennono nti baagala nnyo obuwangwa bwabwe baagala olulimi lwabwe. Buli mwaka bakola ekivvulu ekyo okujaguza okutumbula ebyobuwangwa n'ennono mu nsi yaabwe on'okulaga abantu nti okubeera mu nnono tekikontana na Katonda. So nange yensonga lwaki nategese nti njagala kusomesa abantu nti obuwangwa n'ennono tebukontana na Katonda. So